Aje Samuel yamanya tuli ku Lubaluse wa TV okusobola kubanga ate ensonga tuzitambuza bulungi. Abinje bitambudde mu ggwanga lya Uganda tusobola okubanga tetukomoona ku lwa Monday mukulike weekend. Bingi bitambudde tubadde mu kuziika misinde gya Ssaabasajja Kabaka gyabadde gya lunaku lwaggulo. Abantu banyumiddwa, abantu badduse, abantu bayagadde oba abantu balaze omukwano Ssaabasajja Kabaka namulabyawo ng'ayingirawo. Gyabadde jaggulo wanje gyabadde jaggulo sebo bano naliridde kisinde gyabadde jaggulo abantu balaze Ssaabasajja Kabaka mu America ne Uganda obudde tebukwatagana kisinde ja Ssaabasajja mu America twagidduka ku lwa mukaaga teri kyanyumidde ne bannaye abakuuma Ssaabasajja Kabaka n'abaliraani kiki ekibakasusa bannamawulire baffe ne mubakasuka ettale omutanda taliraanika obadde bakawuzu ne bakuwuzumyanga akakoko ne kamera yo banoogira oti nage bannamawulire bannange babadde ki tulina okuba nga bannamawulire tweteekateeka nti bw'oba onookwata eggulire lya Ssaabasajja Kabaka olina okuba ne lenzi empanvu n'oba ng'oyimirirako wala kaleerwe oyimirira kaleerwe nongaali bwayise nokukwatira so bw'osembera emmere nagirabye kyemmanyirwa kuba nti Ssaabasajja Kabaka toyinza nnyiiga era ate mune Ssaabasajja bannaye toyinza munyiigira ate onyiigira akusindise nedda anti Kabaka asiima busiimi okunyiiga so okusiima n'anyiiga naye bambi abantu bakikoze bulungi ate mani nyina ekintu nga tunakubuuza ku bantu nyina ekintu kyesitegeera bulungi ku misinde gino lwaki abantu bajja n'embwa ate nga bajambazza obujoozi anti bange ekivoola Kabaka birthday run Kabaka talina mbwa wuwe simanyi kakati Kabaka y'empologoma ye cuucu ye musota buno bonna obusolosolo obulala buli wansi we kasobola okujja ne kalaba empologoma bakitaddemu ebiri kitundu n'ateeka mu ye n'ateeka mu mbwa ye n'ateeka ku mwana we n'abambaza kwe kwagala Obuganda okwo n'okubuwanika waggulu bonna abantu abasobodde okuba nga bajoyininga gundi eno rally eno mwakoze bulungi nnyo nnyini ddala n'abadduse nga tebabadde mu Lubiri Mengo mwaddukidde mu bitundu byammwe gye mwabadde kirungi nnyo Ssaawa Waali Gombe atukozeemu omulimu gw'amaanyi nnyo yasobodde okuba nga atunda baziyita batya yasobodde okuba nga atunda kits eziwera ddala 1,000 yazitunze mu masomero n'aziwa abatongole be ab'emiruka bonna Ssaabawaali Fox Ssaabawaali Sserugo Dr. Sserugo Eric Dr. Sserugo Eric sebo we bali nnyo bali ddala w'ekitiibwa okuba nti ate ensonga bazitambuza bulungi nnyo ndisobola okuba nga ate zifundikira bulungi nnyo nnyini ddala yasobodde okuba nga atundya ddala kits eziwera ddala 1,000 mu masomero omusomero gali jiwe ga Sunset nalabye yagenze ku masomero gali eyo migadde wa amasomero sebo gali eyo jife kituyita mu byalo ninga ate gasobola okukola ki kubanga ate gajjumbira Ssaabawaali ate wabaawo Ssaabawaali abato wano kati Ssaabawaali kikola nkikunnyonnyola leero Ssaabawaali Dr. Sserugo Eric yakulira eggombolola y'Eggombe obulya bulungi ali anda wa Kaggo atuula ekasanga tikusaza kati gwowuliranga Ssaabawaali si gwowuliranga wabula Ssaabawaali Fox Kenneth Semwogerere kati oyo aba wamuluka lwakuba nti erinnya eryo lyakwata nti Ssaabawaali Gombe Ssaabawaali wa eno waliwo gwe bayita Mitubeena oyo naye alina gyali bonna bali mu ggombola y'Eggombe naye bonna bamiruka oba ntegeera bulungi juga tuyina emiruka iri 21 jizo kuba jira 21 jiringo kati bulungi nja kuba manyi bya America nayingira ndi kati Ssaabawaali eririnya kwa nti ddyo ekitiibwa ekyo kyakwatibwa mu nti Ssaabawaali Gombe Ssaabawaali w'omuluka Fox Kenneth naye nga oli ye mukama waabwe so kyembalije omanya nti besides Ssaabawaali Kabejja waliwo Ssaabawaali abato naye anti bano abalala tebabayita Ssaabawaali babayita Bamitubeena copyright and its neighbor batyo oneeke yafaananya erinnya simanyi gye bakikolamu ne kifaanagana wala kuba omuluka gwe Matugga bagwagalanya gulimu ebyalo 7 gulimu ebyalo 7 omuluka gwe Matugga so ne bali abalala kati Ekkungu
bamuyita Ssaabaddu yo yakulira omuluka gw'ekkungu naye kati ate nze olaba Ssaabaddu kati ate nze mbasala kuba Ssaabaddu ne bwe mbamu ekyo ekifongere erinnya lye bantuuma sibitwala lwaki anti omuddu oba gundi ate omuddu wa Ssaabasajja Kabaka bonna nga nti omuddu w'ekyalo nti oyo ye muddu nedda ssebo omayigo ga Ssaabaddu bale mukulikira emisinde we really appreciate mwebale nnyo emijozi yonna gyaweddewo twabadde mujozi gwasigaddewo naye nina ekintu kye neebuuza ekirala Kabaka's birthday run yatandika Kitsibagaba za bwereere nakyo kisoboka byatandika bya bwereere katufunyemu naye kati engeri gye kiyinyirako sipiidi ey'ekitalo kati tulimu ebiri mmeka ebiri kitundu amusashuwa omwaka ogujja tuyinza okukwata wano sitegeera ekintu ekyo beena akimanyiiko ate yandibadde ajja nti omusinde gwe bagutunda ate yandibadde ajja okujja okukola ki sente zino ezivaamu ziyamba nnyo wali eri kulwanisa obulwadde tusiiba tubiraba nga ebibiina by'ebyobufuzi ng'omukulembeze asobola okuba ng'agenda Kapchorwa omukulembeze w'ekibiina kyonna naye ne bamutikkira baasi ne Costa ne bazitwala Kapchorwa kati omukulembeze ye najja n'asanga abantu abangi nga takimanyiiko nti abantu bano si be Kapchorwa mulimu ab'Ematugga ab'Ekasangati ab'Ekololo so kati ne beene kyangu nnyo n'okuba nga tamanyi nti kits ezo za ssente akimanyi yabaga omusimbi ogwo nti ebiri kitundu batuula komiti beena alina abantu abatuula akakiiko we kali naye nze kyenkakasa omusajja mugagga nnyo tayinza ssaba mitwalo ebyekitundu obukujjukujja obuyayayi n'obukujjukujja ezivaamu ziyamba ki ng'obwakabaka bubaddewo emyaka gyonna tebufunanga sente zibuyamba obubbi obuli awo obumanyi obubbi obuli emmenga awo kati okimanyi ewakabaka batwalayo n'ebyuma ebizannya zzaala basimanyiga ku ssimu onyiga 2,000 owangula miliyoni obubbi obukuusi obuli emmenga obumanyi naye wabuuziza ku batulaba mbadde sinaabuuza lwa busungu obubbi bususse emmengo mulekerawo okuteeka mu kabaka ebintu ebyekisirusu ebyekibibbi ebyo kabaka yeemalirira tatabaalirwa mbene ffe tumutabalira ye teyeetabalira kati okutuula mu meeting ne bayisa ekiteeso nti katikiriza ebiri kitundu ekyo nkiwakanye Wangala ayisa abasajja nganzo omuddu we Wangala empologoma nazikuno nga baddu teboogera amanyi mwagajja wakogera weewaawo tuli ku Lwalusega TV okusobola okuba nga ateeso nga tuzitambuza bulungi Brotherhood investment bagamba nti bakola ku byaki basangibwa Nansana naye gwe okulanga Ematugga basangibwa Nansana wali Naluvule omutoji amanyi basangibwa Nansana Naluvule ku kizimbe kya NMS building genda basobola okubanga ate inginiya Ivan asobola okubanga ensonga zikutambuliza bulungi nnyo yagakukubira pulaani yakuzimbira mayumba amizigo loogi byonna asobola okubanga ate ensonga zikutambuliza timani olagazeko mu loogi kayewakana buli kimu yakulaga nti gwe tokikolangako loogi nali njigenzeemukko ate si mulundi gumu seebiri kati ffe tubadde tukolera wembadde nnyimbira ennyo nga nzunga nzire ngira tusula mu maloogi kati wagwa emirimu mingi kati ate gyenkola teginzikiriza sula mu loogi mu loogi nsulayo wembeera kuzittuwa zange naye sibeera mu loogi nga ate mmwe abalala bye mubeeramu nze mbeera mu loogi bwogwa bwomu ani akulaba ng'oliyo bwomu naawe abo boolaba nga baliyo babiri anti sitera zigenda mu bino bya kinyumu kubanga ekisookera ddala nze nenyinyala nnyo buloogi
Hey, nagendako mu kyalo lumu e Masaka. Era ndowooza lwe lunaku lwe naluzinga n'endaga muntu yange. Ya, nasula endaga muntu yange. Naye kyemmanyi ekyansuuza endaga muntu yange. We napangisa lodge gye napangisa kwolwo Sebaka nasula ku buliri nga nsitamyeko obusitami bwenti. Lwaki? Ngeri siroogi kitalo. Era nsasira nnyo abantu abeebaka mu loogi z'omutwalo gumu kitundu ebiri. Obanga asuze mu sitoo tebitegeerekeka. Ya buli buloogi. Loogi ki naawe? Zanya batuwe yejinya tusula mu kaloogi kanusu kanaane nga kali comfortable. Kanaana? Tewalaba loogi omukulembeze gye yagenda osulamu gye tewalaba loogi Bobi Wine gye bamutwalamu osulamu eyo oba yali onyaamu oba yali apeke. Onyaamu. Nga loogi nga wabweru we muzanjira mu luggya nga munda ye mufaanana. Omukulu n'asituka n'atugamba kakati tuliko mu kitundu kya wano naye eno ye loogi ey'amaanyi Mega Hotel gye batutwala 5 star nga muli enzikiza ngozo gamwe battira Martin. Bane Uganda tuli bubi. Tuli bubi nsaje nkubuulira amazima. Bwe nfuluma w'ensula mayiro 15 obulamu bwange butandikirawo okweraliikirira. Olina awantu w'otuuka n'ogamba tuli mu Uganda. Nze ekindaga nti tukyali mu Uganda bwe ntambulamuko ewantu ewalawala transport ono yalaga nkyali mu Uganda. Kasobola ga 14 13 nojugiraga Uganda tukwese 13 14 naye nga we bamaana ne bakusibya ekitambala ne bagamba nti kati wano we tukusuddewa. Tusaga tuli Uganda tuli bubi. Oba abakulembeze abatukulembera oba balinga baka balinga beeteekera. Kambuuze ku bantu sinnababuuzaako. Weewaawo omulabi wa Lubaluse wa TV wonna wooli tukulamusizaako. Abasiraamu salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu. Abayise mu bizibu ebyo tubitwalenga ddagala. Omanyi bw'oba omulwadde w'omusujja bw'oba nga tokozesa abo bino bituluuza bombo biki oba ku mpeke. Kati ne Uganda okuba obubi tuli ku mpeke mutulaba kunyirira. Tuzimira tatumanyi tutuzimalawo. Bonna ababadde beesiima ku Lubalusewa nammwe twongera obbasabirako mwesiima abayise mu bizibu ebitali bimu saba omutonzi waffe kuba yatera ossalawo. Sumulula tuve wano. Okay, Pastor Mondo omumanyi? Mondo mumanyi omunene oyo. Pastor Mondo afaanana abali b'ekigundi kino. Pastor Mondo yadduka mu ggwanga kiki? Ndaba abeera ku TikTok live. Ate nga awa amagezi ekirina okukolebwa e Uganda. Anti omugumba agaba oluzaalo. Abagumba be bakyasiza okugaba oluzaalo. Aga olaba kati bwogezaako ku kikolo kino. Leero omusajja bwakwegattako olwaddufuna. N'omubuuza naye gwe nga oli myaka 67 nga tewalufuna nga tewazaala. Omugumba yakubuulira nti omwana wo bw'omala omuzaala muteke mu kyogero ekyogo ekikiramu ddagala bweyine bwe n'omubuuza wayimanya ddi. Kati beba Monda yali wano nga teyeesobola. Ate abo abantu abali ebweru olowooza aliyo nti aliyo ku lulwe baba bagenze kukuba luseke. Era buli wawulyanga omuntu nga ataddemu ekigambo pasita ne mu baana bo bw'ozaalanga omwana wo n'akula n'atandika pasita omanyirawo kati mubbi. Abo bamondo babbi naawe kati alina obusobozi obubeera wano nga tabba. Basobola eyo gye babeera n'akuba oluseke ono n'akuba ono oluseke n'akuba oli oluseke. Teri munnayuganda abeera mu nsi z'abazungu nga yeesobola. Era obalaba abeesobola bonna baliko sanctioni. Baba sanctioni. Babbe eno ne bagenda bacakalira eri. Kati bagende bafuna eri bajje bacakalira eno tulabe. Kati Pastor Mondo
eggwanga lyamulema ggwanga lisobolwa ffe bahasula gw'omanya okubeera mu ggwanga emyaka ananga oli mu lutalo ye Uganda yaffe. Shakibu yakubye Balista Timo kikonde tubaye tukirinde ebbanga lyonna. Balista naye bannange naye ombuzi bulala kyabaddewo ne tukola ki ne bamuwa Shakibu nange kenyita swa kunkuba oyo Shakibu kyamu kakati kanakana kali kiwe kakubira eriki kati eriki mani akubi kati Shakibu oba ogenda kukuba yakubye Balista Timo Balista naye muntu ndoza mu manyi nti afunye ebikonde bwati ababokisa ate nekyatutta bano gana amaduuka kubanga tunda bukitisi bw'ebyemizannyo oli olugula ka ringboot n'agula kapule n'agenda n'atuuyana babeereyo mu gguma gaabwe nga basi naye Balista Timo nga gira bukizibu ati abantu babisasulidde abantu banafu banne kati oyo Balista omulaba nze Shakibu tankuba bwebanga bikonde bya ringi taswa kunkuba ontunuliranga atidde naye tasobola kunkuba andi mumbalaba obunyama kati n'ogamba kati wali ozannyewa ebikonde ebikonde bakuyita kuzannya gamba wali okubyani wakubani genda ku polisi olayo emisango gye nninayo nze ku polisi sinayo musango nga nze bankubye nze nkuba ne baloopa nenya nemba wa ssente abamu osobola okunnyonnyola omusirikale n'omugamba munnange omusajja oyo mulaba yazze n'ateekawo empaka ze zamukubizza polisi kuba polisi mulimu abantu abategeera abategeera oba ali ozannyadde ku kikonde gwe giraavu ojambale wakaba weekana n'ebikonde birabye kati ebikonde obiraba sibiraba ffe abantu abatinyi ffe tukyasinza okubikubiira kubanga bw'ojja okutunula Mike Tyson yali former heavyweight champion Evander Holyfield tubafunye ba Usiki ba Anthony Joshua tekuli alina midaali 3 yadde 2 ejja Olympic kwabo benkumenyedde ne Evander Holyfield ayinza okuba alina gold medal mu ya Olympic n'okuba ntagiina ate byonsiba nkusomesa wano nkugambye nti basita abasinga ab'amaanyi mu mizannyo ng'ojjako okuyimba mu mizannyo nga gw'omuntu wenyigiramu bw'oba tolina Olympic gold medal sirika totugamba era kyobola abantu bangi nnyo baboola babokisa bonna lwanafuna Olympic gold medal kakati ebikonde gwe bw'olaba nze ng'olaba ndi muti nnyo ndabika saabizannya waliwo omuvubuka bamuyita Vasil Lomachenko musajja mutini nnyo bw'ati alinga nze alina Olympic gold medals 5 mu boxing olowooza singa ng'akuba si yeggwe singa anti nkulaga size nti nikyekola wano Chameleone twamutuuma heavyweight Chameleone oyo mulaba nga muyimiridde awo muli babiri mu ruumu emu ayinza obutakuba naye music we gwakoze yamutuumya heavyweight babituuma mu bikonde walabeko Chameleone ng'ayambadde giraavu ng'akuba abantu ebikonde era gwakubye owulya Chameleone akuba abantu amukubira eyo mu nzikiza kati byo Shakibu tasobola kunkuba ekyekibiri ebo obuugi bunajja n'anywa ttanka y'obuugi n'ajjako mu bikonde gola akyaza kalinga yakubye oli Balista Timo yakubye endiga ginnaayo Balista Timo balina ebinyanya ebitiisa kati bw'owulya Balista Timo oyinza okugamba oba kati Balista otwogera ku Barabosa mulimu amannya nga ogawulira ga njawulo Barabosa World naye Balista Timo yali agala kumalayo kya balistiki
bali bajja kumukuba olaba ye balista bakubye mukube kati esiye balisti balista tatabula chai ba chai badde bamusse kati ne badde mu njaga yaabwe banywe badde mu sexy waabwe bakole abo si babokisa ne babeere eyo nga bagembo kati Shakibu level gyatuseeko kati agenda kuba asobola okufunayo omuntu ave ebweru tumudize Ricky ate ekisinga kunsesa olaba ebintu byebikonde aje bwe mbakuba mu bikonde nga kubidde mu ringi wali ne bwe tufuluma mu ringi nniinza okukuba n'enkutta ate bwe kiri kati Rickman omulaba ne bamuddiza omukulu oyo ate grenade nawe ate twogera ku bajigolo obugrenade bujigolo naawe kati obugrenade busana kulwana n'abakazi ate ng'omukazi zitakolanga ku training n'egyo grenade yabasobola omukuba eyo obwo busobola kukuba abakazi obugrenade kati alina njagala eyimirira ogambe njagala grenade ayimirira agambe nti njagala omuyimbi omu nga bokisa grenade njagala asabe palaso twalaba nti palaso munafu wait see kyogamba Rickman wait yemu ne Shakibu bino ebintu ebyekigundi ebyekiyita mu lujja tebiriiko wait ffe mu boxing we tuba tukola boxing wao kyetuyita suicides yeah suicides zitegekebwa wakati w'okuba nti twagala kuzannyamu Matuga Boxing Club eyagala zannyamu Lukanga Boxing Club yes ne mutegeka ebeera friendly match naye manya kibeera mu suicides real fights mu boxing ffe tubeeramu na byakwekwana ebeera real fight naye mukyala wa Shakibu nga bambi asanyusa ezzali nagakuba naye nga bambi buli batuuze bati ku Shakibu agira amanya batabankubira olulenzi gamba nalabye jjajja Zali abantu mbawenga ebitiibwa byabwe bibagwanira olaba ekintu ekibakola obyaje kati gwaje omuntu bwakusanga alaba omusajja ow'ekitiibwa kati aje endabikayo omuntu akutunuulira nakuwa n'ekintu kyotasomangako kuba nze nali mpuliddeko mukwano gwange omu general ng'akuyise mu ssawo ng'akutuumye mu ssawo naye wabusomawa naye olw'endabikayo bakwambaza kati gona atera okubeera looya okitegeera obeera looya so okubeerawo nalebo kati oli uyo ekitiibwa olina kya doctorate kiramba mwana kiwana ayinza okugwa emmeme naawona so Kapeke yakutte ekisiikirize kye n'akisalako enviiri n'akikwata nakissa mu kkomera fayina ekyamaze ne kivaayo naye n'agamba bannaaye abantu bavuma Kapeke nene nebuuza omusajja alikulajjanira bulandi ye naye bakisazeeko enviiri naye so kire kyakibaye kifaanana Kapeke kyegiri so wakikola nesho banjubaje nensi nekuba enduulu olaba abo abaana balina okumanya nti tuli mu mulembe ogwagala okufuna copyright tugenda siba abantu aje ate aje mu bantu abagenda osibwa naawe kwoli music gwoyimba wuwo nkuwa recording ng'oyimba music ataliwo mumpe nalina mukwalo gwange engeri osogera tugenda kubasiba nze aje sijja kusanga ng'oyimiridde ku show oyimba music wa oyina ennyimba bbiri ezinyuma naye nepaaka gyewepaaka bwero za alubamu yonna enyuma omuntu okuba n'ennyimba ennyingi si kyo kitegeeza music kyemmanyi olina freedom freedom yange yabulira wa mukwano awo oba olina okusooka nonjo kyayo
copyright ijja okwogera obwogezi ku title yo. yes nalina mukyala wange ngeri jampisa mulabanga muganda wange balina pulani zaffe zinatuzimba nga tuba wamu ne tuteesa ayogeranga ne mugamba tukole buli kyalumu okomawo dumanya copyright gwe tegenda kukwata tusinga kwagala muntu ng'ekintu akijjayo bulungi n'oluyimba wange obanga oluga olinga alya amayirungi gwe copyright tekuvunaana twagala oli najja n'atula ye tewawulirako olunaku lumu omanyi nina mukwano gwe kino kankyogereko olina mikwano gye nina nze aje nze yenza omuntu atambula n'enzija ewuwo olunaku lumu nofuuka mukwano nennywa ekikopo ky'amazzi ewuwo nga lwaki okinywa nofuuka mukwano gwange lwa nsonga olina ate onywedde byange eze atonkako mukwano sigamba omukwano ogwakaboozi ngamba to be friends nti nina mukwano gwange lumu ye lumu oba ogamba one day okay oyagala oluzungu oluganda ekigambo kyoweza kya luzungu oluganda lumu one day kati ndooza bwe ngamba nti ku lunaku luli ojja kunga onudadde mukwano gwange yajja naŋŋamba waliwo ekigoma kyagaana ne mubuuza kyagaana kitya naŋŋamba twakikola tonga toli philosophy mu music sigenda soka kwewaana era gwajja okumpaana kati naŋŋamba nti ekigoma kyagaana nga kyagaana kitya nti nakiyiiya nkiyimbe nekigaana nentwalayo abayimbi abawiranga 8 ne balimwa ne producer waffe nayagala alukole ne lumulema nemugamba kiki ekyo omayinza aje nze njagala nnyo ekintu ekiremye nti ekyo kyagaana gwe ngujjango okibalagako yawo enfiira kakati ne mugamba ntwala luba lujawo nga nkubira essimu nga ngenda nga ntwala ku studio okutuukayo ng'ekigoma kivuga nembuuza ate ekyo kyani ngamba bo baali bayogedde na ne producer nti nyaleeta timmaanyi ajja alaba oba ekigoma ekyo akituulamu banna nali musi kyali kigoma mundongo nali mbase naye abasajja bali beewuunya nze omutwe nagujjawa ogujja nempulira ekigoma for the first time mu dakika nga 2-3 nga lyrics zimaze otutuulawo nagambira producer kangene voicing oluyimba loluyita mu ndongo katwagala nkubira ebidongo nga byali bigenda ababuyabuya mumenya banna omutwe gumenya bigere naye n'omutwe omutali magezi nagwo gusumbua kati bwe nayingira voicing nakikuba lumu naye mukwano gwange yakera ku makya n'alumwa n'anoonyayo omuntu omulala n'amuwa oluyimba lwange nga mmaze dulikodinga nga lutambula wewe n'anoonya kapeera omulala nze oluyimba lwenkoze kuba bo kyabalema bo balina ngoma nebalema nze nenzija nendukuba mukwano gwange omu yakera ku makya n'anoonya ekibuyabuya ebisirusiru ebigogo gwabwe bitategeera nakinone nakikwata oluyimba lwange nakiwa nakigamba luyimba ekiruddamu kyesa terwali lulwo akyali mukwano si mukwano gwange nze omuntu akoma okuba mukwano gwange kasita asiriwala ebangi bagimbagobi kati nebuuza oluyimba oba ekigoma oba wampa kyaki ng'omanyi nti ojja tuuka ekiseera okwatibwemu ofune akasajja obalaba nga tolutunda nedda talenti ogira nze ndiwaddemba okukola music wange nemuteekaawo okuyimba music omungi sikwekumanyika sikwekukola dde wali kapeke tonnanziramu kapeke naye olanda goveeno ddeeri kapeke mutuufu akwata abo abayaayi kibi nnyo omuntu otambulira mu identity yo
waliwo omulenzi gwendaba ku TikTok okwo oli omuvubuka yafaanana Bobi Wine. Tolaba mbu nno ba Mickey Wine bafaanana Bobi. Nagamba bannange abasajja bano bakabenda. Bakitaffe bano abatuzaala ayinza okuba agenda n'amansamansi ensigo eyo ebbali. Oli omuvubuka afaanana Bobi Wine to the extent nti Eddie Yawe omulaba tafaanana Bobi Wine. Kyokka ekisinga okunsesa omuvubuka oli si Muganda Motoolo. Era nagamba kakodyo kyakali wano Bobi Wine yakyuse kati atukuba mu Lutoolo. Omuvubuka afaanana Bobi kati ayimba Lutoolo tayimba ye just TikTok abeerawo eswaga lyalidirawo ayambala ekisati nga kya green nga Bobi kyeri ayambaddeko akawunti n'enyirira osegera kati kapeko ya munywezi yabadde alina n'ekikuba n'akijjamu erinnya nekimulabirako tewalaba yali afaanana Figi Famayika. Bakuboolya ebikonde oba Figi yabawendula. Omusajja akoze erinnya lye omuyaya avudde wala ajokola erinnya si kyangu. Gwe kyogamba nze Timmani nti erinnya lyange mama olwanza n'angamba gwe Timmani. Eryo erinnya nzimbye lizimbe kati boogera bwoti ng'osanga Timmani omulala asinika amanyi. Namulabye eyo bangi ku TikTok boogerako bangi naye Timmani original, the baddest, the roughest, toughest ndi omu abasiga straight out angle what kandi omujamaika ye akiyita what. Yes, youth mwe bije mwogera youth nomera n'ekirimi youth. Kati ate bw'osanga bali aba patois abe angwe what midem angwe what. So kapeke abayaye tekiza kuzanyira mu mulogozo nga nange bwe sinza kukiza muntu ngazanyidde mu linnya Timmani. Je bali bangi ba Timmani ne Timmani Kayaga naye gyali representing. Yeah, man. Okay. Hassan Nduga yavudde n'ategeeza ensi nti ekyamazima Ssebatta tayagaliza kye kimutuusizaawo ekirala mulogo nnyo. Era nti abayimbi bamutya n'omutya bw'abeera ku stage mbu Eagles yajjako ejjinja eyo bwe bagenda otuula mu backstage nga Ssebatta mwali bwe sente ze baali babasasudde baaziddizawo promota ne bagala tuvudde wano. Kati ali abadde awakana mbu Ssebatta si mulogo. Omanyi omuntu okuweza emyaka 7 oba 8 okuba ku nsi towulirayo ab'emyezi nga bamuzadde leero n'afa enkya. Abalina kuloga okubeerawo. Ssebatta namulabyeko nga akaaba obuzigaziga obw'ekirogo era osanga kye kimuyisa omulogo. Ssebatta ze natidde sinadde manyi Ssebatta weeno. Okimanyi nti Ssebatta yabeerako chairman oba president waba artist nga ne basudde waali. Obadde omuyita wajjo. Ssebatta yabeerako president w'abayimbi nga ne basudde mwe bali bakafeero bonna. Ate kye tokikungiriza nnyo kuba basudde yafa 97. 97 wali toliiwo. Nali siriiwo. Oli muto odda ddi ku ssomero. Ye maama lwaki tukolanga ne bujji producer ojo nnoonyezeeyo omuntu omukulu ategeera kusinga okukola ne bino ebyana ebintu ebyebyo. Ssebatta okuba president w'abayimbi kyangu nnyo oba chairman w'abayimbi lwa nsonga Ssebatta wano mu Uganda tulina omuze nti chairman omunaku tetumulonda tutera londa mugagga alina kyalina. Bwe mutwe mukola wano ye neeyisaya Ssebatta emabega wali yabadde omugagga. Tolaba ennaku eno ensi eno okwefuula munnange era aje tosanga ng'omuntu n'omusekerera
Sira bwe nasekeredde anti kati oyinza okubeerawo ng'osekerera abantu ng'ogamba nti gundi oyo ali bulungi nnyo oba n'onakuwala gundi ali bulungi enkyagenda kubeera bubi onaamusekerera kati ye Sebatta basajja badda Sebatta yayinako fuso kati kagambe kino nze bivulu byenze ndabako abayimbi benze ndaba aba Uganda nga bamaanyi ekyenkomere to abantu ba Chameleone bamaanyi banafu Chameleone simulabangako ng'alina wazo yimba nga zene mfuso y'ebyuma ebyuma abisangaawo kati oyo aba w'amaanyi Sebatta yajjanga okuyimba ng'ajja ne fuso nnya ez'ebyuma nga za bidongo tekuli muyimbi we n'ogwa era nga ne fuso y'abayimbi ejja lwayo matendo simanyi abasajja abo mu butuufu omuntu yeetaaga n'abeera w'amaanyi n'ayavuwalako entumulaba ne tumulako nga mwavu Sebatta yalinga asobola okukuba nakivubu bwagwa nga bw'atandika kusumulula jjito ogamba kiki kye twagwiriddwa ku kyalo essaawa zino bw'abanga yakaaba obuzigaziga obwo obw'ekirogo anansonyiwa nno omanyi Sebatta muntu mukulu so bwe tuba tumwogera kuleka kumuyisaamu maaso kigenze wala nze tomanyira ze sinnayogera ku Sebatta Asani Duga kyeyayogedde kituufu nti oyo omusajja mulogo bagamba nti kuloroge era bw'otakula kuloga kulazikulabe kati nawe ajo otuuse emyaka egiroga kyogamba teriyo ba YouTuber balala bayinza tukwata ne batutwala batya ne bagenda ne batukozesa kati kasukuta swa kumpira ne tukola naye kasoba naye basajja batuwa balogadda tewali basobola kuyita olaba waloga Shalom n'ava mu Uganda yakomawo n'asirika bwali sebo yakyazizza kaziwe kapo takyamukyaza yakyazizza kati nze aje kyogamba kati nze okyakyaza Sekyewa yagenda mu station yamukwana lwasonga gundi Sekyewa yali amanyi oyimba aba station kuyimba bakuyigidde kuba Sekyewa ate station yayina omukisa nti yayina ebbina nga buli ekirinamu ssere kizimuwa kati Sekyewa naye n'aliira okwo naye ggwe ate twali twogera ku basajja abafumbiddwa naye aje abasajja bagumidde obufumbo abasajja baagumira mu bufumbo aje abasajja baakola obufumbo bwe ndowoozaamu Sekyewa obufumbo bwaduka n'omuleeta natanga okuteeka ebipaapipapi ebya tinti mu mutwe awonnawonna ng'akuuma bufumbo anti bw'oba omufumbo olina okuba nga weefaako gutolaba bulunokke gutolaba palaso yawasa amaze ebbanga ki nga yawasa banga sibakwasi bagoberera nnyo obufumbo bwabwe abo abasajja bonna badde bafumbo yes anti kati mwe mumanyi nti omuntu omusajja ayambala empale mbw'aba yawasa abasinga bali ku bufumbo awo ba MP boolaba abaani osanga MP nga honorable ayina honorable gwakwanye tulowooza mbu honorable ono ow'empale omusajja mbu yaba afuga era kasobola nga bali bati ng'omanya kati awo Malende alabika yafuga kati gwoyinza owasa Malende n'omufuga era oba ku bufumbo ekirungi omukazi asomye nga mugagga tamala gawasibwa ate ebiseera ebisinga bibawasa kati Sekyewa ebbanga lyeyamala ku bufumbe wa station banne bwamukozesa ebintu natuuka yakutukira n'ekiwolata ku bufumbo Sekyewa kati wuyo Shakibu kikuumye obufumbo lwakuba ate nasoberwa lwaki Zali tayambako Shakibu n'amufunira omukebe
naye na muzunguka mukko omukebe gwaki ogw'okweyerusa sali mweru ngamba Shakibu kati zali ye mwami ye mukyala totegeera bye mbadde nkunyumiza oba tobiriiko mbiri onywedde ku kyayi nga tujja nywedde katono nkulaba wamma vibe eri wansi oli muyala Shakibu y'omu ku basajja abagumidde ku bufumbo olaba bamukuba n'omukuba naye n'alemera ku bufumbo eri kimali omusajja amala okukuba mu maaso ga mukyalawo omukyala batakyazeemu kuwa kitiibwa kati Shakibu bamukubira mu maaso ga bbaawe njagala nziremu netegeeza ebikonde bya Shakibu ne balistic njagala netegeeza ebikonde ebyo okubaawo kyavudde kuki Anton ayina step gyagenda okugendako benga bali eri ba intercontinental babaki anticontinental okay timani katuwumba Arsenal enetwala ekikopo ku mupiira engeri gye nalabyemu Man City yakubye omusajja 3-0 n'eri Chelsea yalekedde bulekezi Man City yogera muzanya leero ogenda kunvumya kuba twali tutandika bangambye Arsenal be matugga mbu baggulawo group ya WhatsApp gye bateekamu buli wa Arsenal era batandise okusonda ssente z'ente n'ez'embuzi bagenda okwokya ng'ekikopo bamaze kiwangula group bagijjewo hajje twatandika kugamba season eno nga yetandika nagamba Arsenal agenda twala Premier League of which I'm so sure is going to take it, is going to win it. Naye nze kyensingo saasira nina baganda bange bensiiba ndaba abawagira Arsenal bali walabako Eddie Sefu nga akoze aweddewo tuwamulabako Eddie nga ayagala kunnenkana Eddie Sefu Arsenal yatawaanya omwana wa maama oyo nze nasanko Eddie ng'ayambadde empale jini ng'agikutteko bwati ne mubuuza Eddie kiki naŋŋamba twaha nze nkoyo omupiira gw'abazungu bakuba Arsenal Eddie akogera mu nnaku ezo Eddie kyogamba Eddie Sefu gwamanyi omunyama kyogamba nti asobola okusiiga ekisiibo ekisiibo kimukozzaako ki tubadde mu kisiibo Eddie nga munene ayiika ati nga yenna atuula waagira bugiza bakubye Arsenal emipiira ebiri nageza omuyitako nga Eddie nabadde simutegedde alina kitabanyi kye kino ekirenzi nabadde manyi oba ekyanda kye kituddewo muzeeyi taliiwo kati kwe nalabidde nti Eddie nga yeetakula bwati niŋŋamba atera okutakula bwati yeetakula nnyo bwati mutwe wenaga muganda wange Seefu bakuba Arsenal emipiira gyalinga 3 mu biseera Leeds we yali edda mu lejjula bakuba Arsenal nagayo osanga Eddie ng'akoze ayagala kunnenkana kati ennaku zabadde asasula omubiri ng'ageze Eddie dayi naye Arsenal mipiira ebiri wawunyina ate n'ogumu baagugoba baagukubeemu 0 naye omupiira ogwo gugenda okuggwako eddakiika 9 muganda wange nga asaze kilo nga 15 ne tujja ku Bournemouth alabika ali mu kilo 3 ge yakasala kati era mukubiriza Eddie leka kugejjerawo ng'osumbuukana gwe buli ogera ng'onoonyayo li players no gye baagikuba naye ayagala ttiimu we y'omu ku bawagizi ba Arsenal bemmanyi ebbanga eddene okitegeera naye simanyi kyagenda kuddako kati kuba kati kibaliko muliro Man City yakubye mupiira kyoguddako si gwabwe na Man City agenda kusamba Man City kuno kugenda kuba kuwemuka
kyemmanyi ku bantu nga Pep Guardiola. Pep Guardiola bweberanga match eri 1-on-1 the winner takes seat takubika Guardiola. Kakati waliwo ne kino nti tugoba tulina run gye tuliko ya mipiira 4-5 naye maaso awo waliwo ekiwangulwa. Ndayiro fa Arsenal bwakuba Man City season 5 tagenda kumalira mu kyakubiri adde ekyokusatu. Zijja handi ze nagamba ajenze ndi siya. Lero muzanyani lero tugenda Samba Leeds United tugenda jikuba ne baba mumu lemizo umule nakwana kyekyakubiza Arsenal haina pressure atenze kinsobera ku basajja ba Arsenal. Ateta Arsenal yagala ne leading points mukaaga mwenda ngeridize points mwenda ompira gwe Samba ba leading points mwenda omaateta kyakola n'abatwala mu kasenyi n'abagamba ekintu kyemukoze kirungi nnyo n'aba mobilizing nnyo n'abagamba kakati mbadde nsaba mmwe muba musalawo mugenda ku holiday ne mwagalawo ne bamugamba Dubai ne bagendeyo ne beegatta okuva lwe baava Dubai ku holiday. Arsenal teddanga mukuba yadde mipiira inaro ene uwojiba bwegiti owulidde nano olaba esatu saini zo babaseke gwali osomesa saini emipiira abaseke bagira boli mugadduka lero alokuba kwetolola naye inze sijijjaako kikopo basobolera jikuba Man City yagena mukuba naye Arsenal era simujjaako kikopo ne Edisefu alya biche byoga mpuliro gamba bamukuba mpira nasala kira 3 kati asigaza omeka obeche misana anywa buuji kubanga aje bwonywa obuuji kye kintu ekijoogo kamala obuuji kye kintu kyonywa ekiro era kyobolaba mu kusiiba abasiramu bwe babasiiba bakubiriza obutanywa buuji ku ddaako zigenda owera 12 ez'okumakyange enjala kuluma kutta obuuji buli bujoogo olubuto bujooga enseke otuzina tuba twawagamire butusikayo n'otufuka ate nga amazzi ga mugaso nnyo mu mubiri gwaffe naye tukole ovudde ku byokkola otandise kusinika manyi gwe obuuji otuzina tuba twawagamire obuuja nti eringa mbizi embizi nayo y'amazzi. Ekintu kyonna kyonna ekigwa mu ttuluba ly'okufumbibwa ne kiyiika bubanga buugi. Kati nze lwakuba simanyi bulungi ate gwe bwe nakikubuuza tojja kinziramu bulungi nja kubuuzayo kolumu omuntu omu mubuuze bw'oli embizi z'okkuta oba kuteeka ku bunkenke. Embizi bagira bamini bakkuta bagireka nawo gana amatoke gemulira kugwata oteekako amatoke ga 13 naye bannange mulya. Kati muganda wange Sefu alayika anywa nnyo obuugi. Obuugi Edi obuugi ne bw'oba onywedde obuugi waliwo obuugi buno bulimu ebirungo obwo bwa kalekaleko lwa nsonga bukuteekako vitamini. Ogenda otuuka mu biseera bya Arsenal okuluzinga nga kali kaddaati kakyaliko. Naye buno obuugi bw'omu dduuka buno obweru kasooli oyo. Kati linda weekend ejja njagala okwata essimu yo weekend ejja nga Arsenal emaze osamba oyiteka wali Sefu. Kyokka ate Arsenal bw'enaakuba Man City Edi agenda kuba tayita mu mulyango gwa Arsenal. Dwani agenda kuba agenze bwaki yannema agejjera sekendi nokogga tekitwala budde. Okay, wewa olakulwayo tubadde ttima nze aje Samuel sebo sibula batulaba. Ogamba nze mama ga producer. Abatulaba mwenna mwongere kutulaba. Subscribe, like, share. Waliwo ekintu ekinsesa. Oli agenda kusaba kubona gamba mwana video za mwenziraba. Nogenda mu comment section noga kanonye twaha uya comment nzenga no we to be seen. Kakati baba tujubisa. Oba commenting eko.
You comment. Oh. Hey. Kati data oba ogula waaki oba tosobola commenting. Tekako data wo genda ku beti power laba beti power wo. Babongera ebiyumba bingi 22 beti simanyi Kalistas beti simanyi Timo beti. Nze balireeta kwinkwi beti nja kujja mu beti nsibe mpozi kankuweyo ne kashuwa egenda okwata emaani y'okkuba ne over egolo bbiri. Tuyinza okubeera mitwalo ng'ebiri-mu-kanaana. Idi zigenda kukuba emuziro. Ate mwamanyira ku Mande mukola 2-2. Ne kino mbaano nga nkitaddeko obweyamo. Idi bwe nkuba ky'oyogedde goolo emu ku 0. Totawaana kunkubira simu nze ojja kunkubira ng'ungamba neyaza Sobaka mbulabye. Sibula batulaba. Abadde batwala tubasiibuddeko. Ajesa mu Lugembanya bingi ebitubadde nabyo lunaku lwaleero tugenda kuba ate tubiwa bulungi nnyo nnyini ddala. Producer director memo yabaddewo. Owayimirira. Ssaabasajja Kabaka awangaali. Ninga mu Amerika. Lubalusewa TV mazima ku mazima.